era munange embira gye mulimu tugiyitamu ffenna kyokka ate nammwe abafunye abasanyuse mu ngeri emu oba endala munange tusanyukira wamu naawe naye nga munaye programu amakya amalungi asooka ogira wayinza okubuuza etambula etya tuba n'ensonga za nyini gwe zikolako omuntu owa wansi gaba mawulire getukuleeta nga tugesunsudde gaba mangi ebintu bingi ebyawo mu lunaku naye kyetukola tujjamu ebirina vali tumanyi nti munauganda alina okumanya ensi ye butya bwetambula nolwadde nziguse okuba temunange nje kutuusaako leero ndi bwomu Emma talabiseeko olw'ensonga ezimu oba endala niyo tofaayo gwe munanga mu misinga essaawa yonna ajja kuba ate akwegattako producer Wycliffe Edgar Sali control room Ruganiro Intale nga bulijjo babeere kuba nti tukikwasaganya tiimu namba nebeera ngitola programu eno mu maaso nange nzenyini sikubulawo ebintu bingi bigenda maaso mu ggwanga byemulabako eyo ebitambula byemuwulira obuwulizi abamu mulina omuze owulira emboozi ngwaginyumiza gwe n'ogattako ekikyo n'obanga eyabaddewo neffe nedda tukuwa ne evidence eraga nti tetwogerako kyekino abavudde mu nnaku enkulu abakyakatako nakolejo it was Easter Monday tubaidde tujjukira amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo nga getuli mu kwejjukanya mukulikeeyo abagenzeko mu byalo abagenzi okulya ennaku enkulu nsuubira kati buli omu yavuddeyo dda yakomyewo awaka yakomyewo ku mulimu gwe ogenda mu maaso nga tukakalabya emirimu gyaffe nkusuubira okuba nga essaawa eno oli ku mulimu abali ewaka simanyi kyoliko embeera y'obudde si nnungi nnyo niwe obeera ewaka jangu ne umbrella vaine umbrella kwala jaketi yo kwala jampa kubanga embeera ya bunnyogovu saagala kulemesa kukola ng'ate solution oba oliawo weere olakola kyo nabagambye nti gufuusa muze kati oba bufuusa bulwadde obusensedde ekisale ky'obuyimbi nti omuntu yenna nga wadde muyimbi n'avaayo n'aleka obwanga okuva ku ekyo ayongere ebyobufuzi atusibaako ebikolwa bino wammanga ng'ekimu ku kyo oddembe ery'okupafominga limugibwako era y'ensonga lwaki Kyagulanyi essaawa eno ali buli mumwa gw'abantu wadde nga bamu era tubadde tukisuubira ekyabaddewo naye nga ekituufu kiri nti Kyagulanyi yalemeseddwa n'omulundi ogunondoza gwakubiri si gwokka gibadde mingi nga gijja bamulemesa okukola this is the second term eri taamu eyasooka bivulu byali bingi byayimirizibwa olw'ensonga ezimu endala mbwe ezimu ku zo nga zigamba nti amateeka galina okugoberera okuba nti ateeka ebivulu mbunno tagatuukiriza oba ebisaanyizo ebimukkiriza okupafominga mbu abatabirina ensonga lwaki ebivulu bye bizze biblokingwa ng'ojja okuba nti mpaka parliament ojja okuba nti yasonga olugalo omuntu oyo okulemesa b'eggwanga ate muyimbi ku kitundu ekirala taata ate alina obuvunaanyizibwa obulala munnange nno mu mbeera eyo alemeseddwa ne guno omulundi okupafominga One Love Beach ku biici ye nno sigala kifo kipangise toba kifo kya gavumenti ekifo kye ye nga ye yalemeseddwa ogenda even ogendayo obugenzi mbwa talina permission ebintu bingi ebizoga like yesterday nalesemba agambye nti bannange ekivulu bino nga bizigenda mu maaso nga biremesebwa tebisigwa obukyayi gwe kikyolowooza kirina okukolebwa Kyagulanyi okuddamu okupafominga mu nsi ye ng'alina eddembe because tulaba takyalina kivulu kyona kyakkirizibwa kuyimbako agenda Bulaaya gy'ayimbira ewe ku butaka kyaganye kyalemedde ddala nengenda gyo ku Facebook nembagamba kiki ekirina okukolebwa kiki ekirina okukolebwa okola nti omuntu ono ye naye yeetaya mu nsi ye nga Bobi Wine ng'oggyeko politician Bobi Wine musician ensi gye yamutegeerera so gwena olina kyoyongerako olina kyoteesa genda ku Facebook page yaffe eya ABS television oteleyo bako tugambe nti alina kukola bwati ne bwati oba kino gye kirina okukolebwa okuba nti okunyigirizibwa kwe kuvaawo nabeera nga performinga freely jona bagambye nti ebinaba bigenze mu maaso ebusaabala tujja kuba tubikutuusaako nagambye nti munange kino kyali kisuubirwa abamu twali tukisuubira okuba nti oba oli awo okuggyako nga waliwo mukama aba kiyingiddemu oba omuntu omulala oba oli awo kiyinza ayinza obutta performinga era for last some of us we were not surprised ku kiki ekyabaddewo ekivulu kyali kyayitibwa abantu ng'era tikiti ziddagulibwa abantu naye munange bwagenza okukeera ng'amagye ne poliisi be basinze okuyingira ekivulu kino era be basinze okukinyumirwa wamu n'okujuza ekisaawe naye nga wadde byonna byagenze mu maaso tekyagaye Kyagulanyi kwata kubo kugenda alisa okuyisaako olulwo ekigere
ku Love Beach era yalabiddwako ku machattuku ng'akutte ayegera byambaze engato ate munange ye ne munywanyi we Nubian Lee ne munywanyi we Zake Francis oyo ne MP wa Mitala Municipality ne banne nga mune bakutte mu ddene bagende at least bayiseeko olugulu ekigere ku Love Beach kyeno munange tekyasobose bazze batambula mirembe era entambula yawadde ya mulembe nnyo paka wano Kibuya weyasanza abawagizi be ne bamwegattako abamu aba boda nga omanyi nti ye muntu wa wansi bamwegasseko boolekere wa Love Beach mu kukkirira tebakkiriziddwa dde okuwunyako ekitundu ekyo baba wenyini ku beach eyo weri wenyini kubanga yasanze poliisi ng'eblockinzeewo ate munange neetanga okufuuyira abantu tear gas abadde abawagizi balajana nga bakasuka gambe bitiriva nnyo nga video eno mugenda okuba nti mugiraba wabula munange mu mbeera eno poliisi yeebunguludde emmotoka ya Kyagulanyi ng'egezaako okumusika mu mmotoka baza kudda ekijegere kukisaka ku mmotoka ye bagisikala bagitwale koba kyo tekijja kukola kati omulimu gwa nyini kati gutuuse kwona nyini Bobi Wine ne badde emmotoka ye ne bagikoona endabiramu ne bagiyiwa ne bagigulawo ne bamusikayo balanisa n'okumunyiga engalo n'alajana mu bulumi obungi tebannange mumenya engalo Zaake yakwatiddwa Bajja yakwatiddwa ne Abitex ne bateka mu kana emmotoka zente ya prison emmotoka eyo eringa cell yekomera ebere etambula ne bakasukaawo yoga Kyagulanyi ne Zaake nga bo babawulumudde mpaka magereje babaza ne baba Zaake jabeera anyway babazizaayo ngoza bataye ku home arrest munange nno era awo naye teyatudde naye tujja conference nageza kwogera ebigambo ebimu oba ebirala ku mbeera byetu bye tujja okuba endowooza nga sinaakulandaga nnyo kasoke mbalage bwe yadde ayingira ebusaabala mbeera ki yabaddewo tugenda busaabala naye zino nnaku z'etiketi buli emu yawaya njakasaba mpaaka nge ngazire ewange You're breaking my hand. You're breaking my hand.
You're breaking my hand, officer. I'm not fighting you, my brother. Why are you hurting me? Enter. You're breaking my hand. What's wrong with these guys? Lock it. Let us get a car. One us get a car there. Yembera eyabadde jo yemu ku video eraga embera eyabadde ebusabala nga Kyagulanyi agezako okutalinkiriza okugenda ku beach awo olaye ng'emmotoka esindika ebintu ebyo abawagizi ba Kyagulanyi kasaba bategedde nti nakwatiddwa ne bagezaako okuteeka emiziziko mu kkubo baleme kumuyisaawo kumutwala. Polisi yakoze ekyamagezi kwe kwata tia gas n'amazzi agabalagala ne babeera nga bagafuuyira mu bantu. Eno ye polisi yaffe ekuuma eddembe bwetu beyasazeewo. Bagambye ensongangako emu ku nsonga lwaki Kyagulanyi yakkiriza performinga nti talina bazita qualities zekabivulu jukira bamusaba embwa bamusaba simanye ebiki bagamba ebintu ebisinga obungi ebigenda bimusayo nga polisi yalina okubiprovidinga nga yandibadde ensonga lwaki omuyimbi oba promoter oba bano abakola ebivulu nga yandibadde atuukirira polisi eprovidinga security katona atali mujaasi atali musirikale gw'osaba embwa agenda kugijjawa ebintu ebisinga obundowooza be bagenda basaba because singa akazitawo konna baleka bakasa ne ku bayimbi abalala oba oliawo ebivulu tebyandibaddeyo ebintu bibasaba Kyagulanyi oba oliawo polisi yennyini yalina okubireeta ekuume obutabenkevu abantu ababazze mu kivulu. Mbu omwagazi IGP Ochola yagambye nti ensonga lwaki ekivulu tekyabaddeyo abasirikale bali bagenze mu holiday mu Easter holidays nga tali n'omu ajja kujja kukuuma kivulu ekyo ekyamizezza oba ekyankudde enviri ku mutwe kwekulaba nga adasituli kuba nti bali mu Easter holidays nga bagenze kuwumulako abasirikale ne famirizi zaabwe kubasanga nga ate bayitirivu nnyo nga bangi nnyo ate ebusabala oba nawo gwe omuwendo gwammwe ogwalibaddeyo kubatia gas n'okufiira abantu amazzi kamulali mwalibadde mukozesa ebintu ebyo okukuuma obutebenkevu oba okukuuma abantu abandibadde bajja mu kivulu ekyo okusinga okukisatula okusinga okukuba abantu tia gas abatalina musango ag'amaanyi ge mwalikutte ne mugateeka ebusabala ng'abantu abo bazze nti in case singa ali azze okutabangula emirembe gy'abantu abazze okunyumira oba okujja okulaba ekivulu kyakyali nga extra concert mwandibadde mubeerawo okuuma abo abakozi b'ebikolobero ababbi abatapakinze bulungi awe musuubira okuba nti bandikyakalanyiza eddembe oba n'obutebenkevu ne okusinga okuddirira ate eryanyi eringi okulisa kwabo abatanazza musango. Simanyi polisi kyebadde ekirungi tuzze tulaba ebikolwa byayo babayisa bubi bano babanja sente z'emmere eno kiki batadde eryanyi lingi ku muntu ali innocent. That's why you're paying maybe ensonga lwaki omugaso gwa polisi kuba tulugunya ffe batusomesanga nti omugaso gwa polisi kukuuma ddembe tukiwe and order okukuuma ddembe n'ebiragiro kati yakyusaamu yennyini yebimenya kubanga bemusaba oli mumwe mulina okubireeta ekivulu kigende mu maaso kati awo mpazi nga mulina kya kyemutugamba naye bemwayogedde ate bagenze mu holiday ate babaddeyo nga bagaana ono okuyimba mubeere straightforward mutugambe mubeerewo amazima okusinga okubuzaabuza eggwanga ye naye polisi y'eggwanga n'ebikolwa byayo fogwaffe kubooleka mutegeere polisi tetulina yeeyo era nkiddamu nga mweyisa bwe mutyo eri bannansi bwe naafuna omusango n'aguloopawa mwamenye kati ngenda ope gye muli anyway naye nga yeyo embeera ya polisi bannamateeka n'abantu ab'enjawulo oba oliawo abafunye obulumi ku mbeera yagenze maaso balina gamba bye bayogedde ku mbeera eno bagamba nti eddembe lye lirinyiriddwa awala bagamba nti wandibaddewo amagezi agasalirwa ng'embeera tennasajjuka nabyo katubirabe.
ba MP bangi basomesa ba MP bangi abalaba kwa ne comedy bona bakirizibwa ogenda maaso bakola emirimu gyabwe lwaki Bobi Wine ng'omuntu takkirizibwa so nze sitayogana kwogera nti no eddembe ly'ekyobulwa ekyo kiringa ekyaggwedda eddembe lye ng'omuntu ly'ekyobulwa nti lwaki polisi wegamba nti ye Bobi Wine tawuliriza amateeka ge bateekamu nsuubira nti nno bwe tugala tusoma buli bateeka na buli conditions bateekawo ku bivulu byonna mu Uganda nsuubira nti no buli muntu abituukiriza kasagwa ebira ku Bobi Wine kiba kitegeeza nti ye olikola kye bayita political participation kitakkirizibwa mu ssemateeka tetulemereddwa tukyakola omulimu gwaffe wenjogerera kati waliwo ebivulu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga ne mu Kampala ne Milano ate mu bivulu bino byonna tuli awo tukola ekyo tekikulaga nti tulemereddwa akati bwe tuwekola emirimu gyayo tuli ekibaawo kigaane kugaanyi sirabira byo tukola mu Uganda kubanga bubbi ayinza okubba tewali akawaka kubanga omuntu ayinza emotoka ziyinza okumera ku luguudo wali motoka etambula si bwe polisi bwekola emirimu gyayo polisi ekola emirimu gyayo nga tuja facilitate nga okugezaako okulaba nti eddembe ly'obuntu ligenda mu maaso so oba olemererwa okuteekako obutonotono obuntu obwo bwa security naffe tujja kukola ki tetujja kukkiriza kubanga ebiseera ebisinga tugamba nti security etandikira ku ggwe kati bo bennyini beteeka okukola ki betandikirako yesimbawo tetwamanya gye yaviira okuggyako nti yali muyimbi n'ayitamu mu kulonda okwobululu okwaddibwamu abantu beyawandako eddusu beyawagira bayitamu ennyimba ze abantu bazaagala ate n'ekirala muvubuka so nga abasinga obungi ku lukalala lw'abalonzi bavubuka oba oli awo agezaawo okutubuulira ensonga lwaki aziizibwa ogenda okukola ebivulu naye sisuubira nti olwokuba nti bakwagala baagala ennyimba zo akalulu wakawangulira wala gwofuzeeko eddusu ayiseemu kiyinza okulemesa okukola emirimu gyo tulaba abaka palamenti nga bakola emirimu gy'enjawulo nga yajja mu palamenti nga musomesa nagenda mu maaso ng'asomesa katubagaane ogenda mu bayizi olw'okuba nti munnange yayitamu nnyo tulaba abalala nga for example Judith Babirye muyimbi siwulira nko nga bamugaye nti atoyimba egindi oba takola omukolo gindi olwokuba nti bayingira ebyobufuzi nedda lwaki ono mubi nnyo buli omu yeebuuza ndowooza bekikwatako balwanya eddembe ly'abantu baveeyo babeere nga because nti bituswaza ge mazima ng'eggwanga bituswaza bituweebuula n'ekyo abalwanira eddembe ly'obuntu kino bakiyingiremu tusale amagezi otherwise byo si birungi Nja okunyoka ndora amazzi ngamba okuwumulamu nyina mawulire genchabawa aga Kathy Dr. Kathy agaba yatayatidwa mu ngeri eyekikanga bwange bamuleta mu segment eyokubiri ate n'abasirikale baffe aba Uganda bakwatiddwa e Kenya nja kuba nabo mbabaleeta mutegeere ensonga ki ekyamatiwo tutaka mu break On the date of 27th, the date of 27th, it will be the day of anointing. But this anointing gagenda kwawukana ku ga bulijjo jangu osazeemu endagaano enkadde ezimu ozimanyi ezimu gwe wazikola endala si gwe wazikola zakolebwa bajjajjaabo jangu okole endagaano ne Katonda jangu okole endagaano y'obugagga jangu okole endagaano y'obulamu jangu okole endagaano y'okuzaala Breaking news.
kakati gano ge gatasobola kulinda. Ebonize sabukuludde omuzanyo omupya Love Triangle leenya era omusasi waffe gyali nnyo kubitutuusaako. Ono gwabyewuunya. Owayi gwabyewuunyo mpozi baguyitaani mu Luganda bampe ku mukyalo oyo wanyi naye nga gunanyuma era ate oyani alwanira akazindaalo egwe nkumanyi kati abantu basubire ki mu Love Triangle nedda tukozese Luganda yesemagonya waba kiki ekiri mu muzanyo genda kulaba love ate olabika ogitegeera luna mugenda kakasa Love Triangle lenga Love Triangle n'omuzungu ayogedde leenya oba gulimu ki Guno gwakabi. Gwaki? Gwakabi. Naye byogera obitegeera bulungi. Nja kukiriza. Kulokutano nga 12 ebo ku theatre Labonita ne Red Carpet batwanjulire n'abawala baneetaba mu mpaka za Miss Cave ez'akamalirizo. Weyongereyo 13 ne 14 ne Easter weekend yonna Love Triangle leenya. Stowell Therapy Services tujjanjaba endwadde nga sukaali, pressure, ulcers, omugongo oguseeseetuse, ebinywanga byesiba, okusanyalala, ebigere ebibabuukirira, omutwe oguluma buli kaseera, kamunguluze, okumyukirira amaaso, prostate cancer w'abasajja nga yakatandika, abasajja abateesobola nga sukaali yabakuba, abakyala abalina ebizimba ku nnabaana oba fibroids, enseke eziruma nga zaazibikira. Tuwonya ebizibu by'abakyala abagenda mu nsonga ng'obulumi obuleetebwa cramps. Tusembeza amagi g'abakyala n'osobola okufuna olubuto. Tuwonya candida mu abakyala n'abaami abatalina appetite oba obwagazi mutweyune. Tulina omukeeka gwaffe gwe mwebakako naddala mu abakyala n'otuuyana era nga gulimu ekirungo kya anti-aging ekiwonya embalabe, obutulututtu n'enkanyanya. Ekirungo kino ekya anti-aging kireetera omukyala okusigala ng'agenda mu nsonga paka ku myaka 55 ku 6 ng'omukyala yeebase ku mukeeka gwaffe guno w'omalirayo ddoozi yaffe kiba kizibu omuntu okutegeera emyaka gy'olina. Ekirungo kino ekya anti-aging kiziyiza envi paka ku myaka 6 ne bwe ziba zaakatandika zikomaawo. Stowell Therapy Services tusangibwa ku Gaba Road nga wakava ku American Embassy ey'Ensambya ku kizimbe kye bayita Turipati Mazima Mall okuliraana Umeme Offices Ensambya. Tukubireko ku 0772 43 44 oba 0701 0772 28. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Sheikh Dalaus buli lwakutaano tosubwa sawa 10 ngenda kubeera wano mu mpewo za ABS nga nkuttotolera ngeri ki gy'oyinza okuvunukamu ebizibu by'ensi eno tosubwa. nkukulisayo mukuumulako amakya lungi ekyagenda maaso mukyali Irene Kazibwe ojja kutuusaako mbagaye nga tuumula nti enkomowo ngenda bba amawulire g'omusawo wa Aichik eyatiddwa mu ngeri ey'ekikanga ba Dr. Kathy agaba ono munange yabuzuwa oba yabulonga 13 epo era abadde amaze ebbanga nga yabula nga anoonyezebwa munange lutuusa weyazuuliddwa awo nyini ku apartment z'adapangisa mu septic tank mwabadde yattibwa ate n'asuulibwa mu mbeera n'asuulibwa mu septic tank mu mbeera eno omukuumi w'ekifo ekyo yakwatiddwa era abadde yadduka n'okudduka bamukute bati bamusaza alina akasimu k'omusawo yennyini toka tracking nakwatibwa ekituufu yakkiriza nti yamutta olw'ensonga nti mbu dokita abadde amuloopa nnyo eri bakamaabe nti mulagajjavu mu nkola y'emirimu gye katulabe biki yabaddewo nga bazudde ono mugenzi abadde amuloopa eri mukama we ng'agamba takola bulungi tagulawo geeti tali ku geeti bwe bajja taliyo. Such a needless loss of life, of talent. She had so much ahead of her, and she was the kind of young doctor that you know will go on to. Inji bikolebwa mu bikomera naye kati abatuuze bamu batulemesa okuyingira okuwandiisa abantu kyekireese obuzibu. Ennyumba eno erosi yajja mirundi nyingi netuleeta foomu ne bagaana okujuza teri kuyingira
n'oyo dokita abadde yasula wano tubadde tetumanyi ali mu kitundu naye tetumanyi singa twakola profiling system eri nkadde yetwali nayo kitalo nnyo ekyomusawo oyo kubanga oba oli abadde akyalina ekiseera ekirungi mu maaso naye yatiddwa mu ngeri ey'obulagajjavu bwetyo yogera nti si yasoose okuttibwa omukazi si yasoose okuttibwa mu ngeri ekikanga bwetyo mujjukire abakyala basalasalibwa nga wano enansana waliwo n'omukyalo omulala n'omunyoro gwe batta mwerabidde erinnya ly'omukyalo oyo naye yatikkira nnyo naye yattibwa abantu nakati tetunakutegeera ani yamutta ettamu ery'ekika lino lizza ligerera mu ggwanga buli mulamu bweridda buli mulamu bweridda kati yadidde ku musawo n'abala bangi buli batamanyi abagenda battibwa mu ngeri efaanako bwetyo n'amanyi abapoliisi amanyi goteeka ku Kyagulanyi amanyi gosa ku Besigye amanyi gosa ku banababufuzi agamanyi singa gwe mwali muteeka kuba n'abantu abatuttira abantu nga gemanyi gamusa mukuneza kwatatuttira abantu mu ngeri bwetyo singa temubola nalyo lyakendeera so ndowooza tukolagane kino njagala kukizeera abapangisa mu bifo ebyenjawulo ndowooza buli omu abeere mukwano gwa munne basinga obungi beera mwerumaluma notomanya kyagudde ku neiba notomanya kigenda maaso buli omu n'abeera nga ali selfish. I think it's a high time now buli omu abeere nga avunaanyizibwa ku munne mu ngeri emu oba endala oba dokita abuze ebbanga teramanyi nti abeera awo mukama yazizza bibye okuba nti ne bode ye yalabise munange nomwe kiruma kinyigiriza omwana wo n'akula n'atuukawo n'omuwerera nafa mu ngeri efaragalako bwetyo kiruma nnyo ndowooza ensonga tugigende so deep sisuubira nti anyway eyamusa asikaali agamba nti kyamusizza abadde amuloopa naye tusuubire nti kiyinza nti kisuseeko awo kyamamu engeri emu oba endala ndowooza polisi anyway kubanga nayo bekikwatako bakole ogwabwe tulabe nga tufuna abo abase abantu bonagenda nga battibwa abantu mu ngeri bwetyo batibwa nga battibwanga nga tufuna batemu tetuwulira nti bamukoze bwe bati tetufuna nti ono yakoleddwa bwati tobaona yakwatiddwa n'aterekerwa wano kijja kuba kitwala ettemu mu maaso kajuga ono omukyalo ono alikuwa erinnya ndyerabidde ono yattibwa omukyalo ono yakatibwa eno gye buvuddeko omunyoro oyo ne tuwulira nti eyamutta ali South Africa gaba tali South Africa akwatiddwa te South Africa emulemedde ate bamuleese ne bikomaawo since then tetulina kuwulira nti kino kikyatuukiddwako ku mukyala oyo kati era n'oyo naye awo yayise so ndowooza tukolegane ne Uganda kikikyo tukolagane tukwate abatamu abo ate bakangavule ensi yonna emanye at least kino kyo kyakoleddwa but omwoyo gw'omugenzi mukama aguumuze mirembe anajjukirwa nnyo olw'emirimu gy'adde akola egy'obujjanjabi mu ddwaliro IHK omwoyo gw'omugenzi mukama aguumuze kisa era nazamoyo gonna gonna gannyamiza abasirikale ba Uganda bakwatiddwa ku nsalo ya poliisi ekyo kasina kukyogerera nnyo Regan soko solo egulira ekyo barrier that is within Busia. They were intercepted by the officers from Kenyan side. The driver and the occupants of the lorry, after seeing the barrier, they decided to jump out of the lorry and disappeared. As from Ugandan side, had to be escorted to police station at Busia, and the vehicle also that was carrying unknown goods. Till now, we are still yet to establish what was the content of the lorry, because it is under our custody here. You can see from where you are, at the back there, the workload is still going on to establish what that vehicle was carrying. Era still era polisi ya Uganda era yeyo wano temutwa mirembe neje mugenzi nayo bwe mutunze bayingidde Kenya mu ngeri etali ya mateeka era togera batemeza mabega wa mitayimbwa era still era polisi yafe ya Uganda bikiri kuyo wakati ekyo tukyogereko tutyoba sibayira kumanya naye nga byebyo nze omulimu gwange I'm not criticizing sina sagala kuba nti ngwako eno side oba eno kukutegeeza biki bigenda mu maaso kubanga nze ebiseera ebisinga mbeera sibiinaako buyinza nabagambye nti kiki kigenda okukolebwa okulaba nti ebivvulu
bya Kyagulanyi poliisi ebeera ebita abantu bangi ku Facebook page yaffe balina ensonga zibawaddeyo nga tubivuddeko ebintu birese kubanga ebisinga obungi ffe tubirinako obuyinza tulina kubitangaliza abo abirako obuyinza ne babeera nga babidduka naye nabagambye nti tulina okuteesa okugenda mu maaso ku Facebook page yaffe eya ABS TV tubeere nga tuwulira abantu baffe bo enembeera bagyogerako ki bali bagenze ono omulamu agenda kuba atasibwa atya kuba yetayiza mu ggwanga lye onagambye nti wandibaddewo okuteesaganya wakati wa People Power ne gavumenti okuba nti bataasa embeera naye kiri bubi bwatyo bwagambye onagambye Emma asinzidde Luweero. Thank you so much for watching mwe abasinzira mu bitundu ebyenjawulo onagambye nti tumanyi kyakukola kubanga ensi yaffe naffe etusobedde ye Rashi Hadi okuva thank you so much for watching on the bulungi tumazeewa wosinzidde ye yewunyansi ngagenda maaso onagambye nti poliisi amaanyi galina okuteeka ku bannabyabufuzi egateeke mu kutebenkeza eddembe n'okulongosa empisa otherwise beewunyisa. And now thank you so much for your comment. Onagambye Uganda tekyali zaabu wabula Uganda tabbu olw'ebyo ebigenda mu maaso tusaba gavumenti etuyambe yekiza Fred tambulidde wa wasinzidde naye nga nnyumirwa nnyo wenda comment zammwe kitegeeza nti mugoberera program eno yennyini. Onagambye mbwezo zandibanga firimu zaabwe mu firimu nesegera bulungi onagambye nti ye Jim King agambye nti ezandibanga firimu zaabwe ffe twakowa bannabyabufuzi bwatyo bwagambye tuzandibanga firimu zaabwe onagambye nti Bobi Wine atule wamu ne mukama we ku mmeeza emu bateesaganye asobole okuba nti agenda mu maaso n'ebivulu bibagenda kuteesa ku ki leero mpa ensonga eyesimba ku kiki ekiyinza okukolebwa okuba nti tumalawo kino ekigenda mu maaso. Abantu singa bungi they are confused asinga bungi bakiraba bubi abogerera mu bingi gwe ali eyo embeera ya Kyagulanyi ogiraba otya onagambye nti kati kiro tekisusse n'ebigambo abapoliisi eboogera tebikwatagana nabo bennyini tebamanyi kyakutukolera awo you're criticizing njalo ensonga no criticizing no blaming anyone njalo mbuli ensonga kyekyo kyosubire kirina okukolebwa okumalawo embeera egenda mu maaso naddala ku muyimbi oyo kyekyo kirina okukolebwa kiki ekyakyama obuzibu bwavaawa after performing bebikula performinga Chameleone ne banne abala why this one alina buzibu ki okuba nti ebivulu bye tebigenda mu maaso onagambye Fast Yusuf okusinzira wano ebusaabala agambye nti tiyagaasi gwe mukuba abantu musolo gw'abantu musolo gw'abantu n'olwekyo poliisi ya Uganda muswaleeko. Thank you so much Fast Yusuf okusinzira wano ebusaabala onagamba nti Rogers agambye nti nno poliisi esiiwuse empisa enfo ky'okukwata abamenyi b'amateeka ate yo yennyini yemenya amateeka gavumenti etuyambe etereze poliisi naye byekola bimalamu amaanyi. Thank you so much for your comment. Onagambye nti bino nno tebibeera ngambo ebya Besigye mbwalaba nga tambulira mu footsteps eza Besigye in Isaac. Thank you so much for your comment. Ekisi kirinaako obujulizi era sigenda kukyongerezaako n'omulundi n'ogumu. Onagambye nti he needs to stop being a little silly. There is still time for politics and he should understand that he is honorable who must create an image for the followers. He needs to stop being a little silly. There is time for politics and he should understand that he is honorable, so he must create an image for the followers. Mukitegedde agambye mbu netesibugamba nti siri obanga muvumi naye tutoka muntu yena twagala kuwabula nakutereza nsonga tuli okubeera ntuvuma ono nono agambye they think what happened in Sudan is most likely to be at the concert. Agambwe ensonga lwaki bakigadde mbasubira oba oli awo ekyaye Sudan kyandibeera wano ne president yabagamba nti ekitemu kitya ekiri eyo nekisobola kubeera wano.
This is Uganda, not Sudan. Rachel, what wagambye onagambye Hathalma Mwajuma. Thank you so much, Mukwano. Onagambye just waiting to the power of national ID card. Mujaliza kulaba mukulembeza kwa national ID. Anyway, don't want amumanyi. Njala kutegera chechi no kuleba Holland embere nevaawo. Onagambye ntinze Bobi Wine alikera okulowooza ng'omwana omuto alowooza ku famire ye n'ebirala ebyobufuzi abyesonyiwe. Bwato bagamba ebyobufuzi bw'alasa ebyobufuzi ebivulu bye binaagenda mu maaso ye endowooza ye for last year for respect endowooza ya buli omu tetujja kudala tucriticizinge nti gwe nekyogedde kiriyo nedda turespectinga buli omu kyabeera acommentinze. Ono agambye Abbas, I knew that the concert will not be held. Yagamba yamanya esi solution twagala kumanya kiki ekigenda mu maaso kiki kinokolebwa. Ono agambye nti tulindeko president w'eggwanga Museveni kiki kyagenda okwogera ku nsonga eno era ekiriwo ebimu sijja bisoma bikawamuko. Ono agambye Kabambi, democracy is working in your favor. Ndagamuntu will out the dictator. Nze nkwewunya omuntu akuganye okuyimbira ku kibanja kyo mbu anakuwa ebisumulizo bya State House. Oyagayita labo ndagala okuyingira ku kibanja kyo ate State House alikuwa ndiye watu baganje lashe Isaiah. Thank you so much for your comment. Ndoza kasomeyo ngemu bbiri ndoza bingi nnyo abantu bye batuwadde. Ono agambye daza Katalo bwa Masiru do comedy asking like a friend. Agoza ndi Katalo bwa ali on parliament era aliyo nga mbaka parliament owalbaga naye ate twaka kutegera yagendayo nga already yayina talent ye okubera comedian n'okuzannya emizannyo abafe twebuuza ate abafaminga obalidda bwa performinga kiki kyakola okuba performing ono kyatatuukiriza kubanga bako mumizannyo enjalo Katalo mwala still performing mu mizannyo egyenjalo ono kurabonita abeerawo n'ebifo ebirala ye akikola atya mbaka parliament yes naye comedy we akyamutwala mu maaso. Kyagulanyi muyimbi lwaki takkirizibwa kuyimba kitagala okutegera kiki ekirina okulebwa okumalawo embeera eno etawomesa nakabululu. Nasasemu n'agamba nti is the people temuzongeza oluzungu olufu. His people say Besigye is a comedian, but if Besigye is Kapere, Bobi Wine is mariachi. Bantu mwe, what's going on? Temula awona we pain jaita mumbutu ufunga takola mubitabudde mbuno Besigye Kapale ono mariachi bwatu ye bwalabye endowooza ye Willie Diaz. Thank you so much Willie for your comment. Ono agambye mutwe ngalabi smoke a weed for them they will run away. Mbwafuire enjaga mubajja kudduka enjaga netiya gasa alwasinga amanyi oba alwasinga okubalagala mwe muntu wennyo akatwa. Agambye Katwesije Rosette will love you Bobi Wine no matter what. The struggle continues. Muli ku solution tunoyangeri ki erina okolebwamu okulaba nti Kyagulanyi oba oli awo ateebwa. Nagambye sorry Bobi Wine, NRM is worried of your political program with this partisan police and the army will never see perform as you wish. Kisigenda kukibeerako nnyo. Ono agambye ye Eddie K. Agambye rest idiots seen in critical both. Oh my God. Abantu nga mutabuse kikikyo mukyuka mulanga ye ne mulanga muli eri tumuteredde bulungi mukyuka naye nga fe mmwe fe tuna kyakola tujja kusoma bye mutuwadde. Nagambye ye bya Mukama George. I'm on my way with Bwanika Mao Mabike omubujja kumuna mwana awe. Onagambye only Besigye can do it. Onagambye only Besigye can do it. Onagambye for us here we are watching bobale mukulaba. Yes, on my way to Busabala kola yo kiti banyabo ne basebo yenakagwa Grace. We are already here. Come Tapaka
chiboko. Bro, you'll get worried for nothing. Anyway, comments nyingi ez'abantu baffe zibagazaako okwogera ku mbeera eno ezimu nsobola zisoma endala sizisobodde naye nga all in all what we need here in Uganda is peace. All of us we need peace here in Uganda. Tetwagala ssente, tetwagala bingi biryawo naye ekisinga obukulu twetaaga mirembe okutalina kunyigirizibwa muntu omu oba endala. Twetaaga ensi erimu amateeka agagobererwa, twetaaga ensi erimu eddembe nga ligobererwa, twetaaga ensi buli omu gye yeeyagaliramu, twetaaga ensi nga buli omu ali free. Ebiganye tusaba omukulembeze akyali ku buyinza abeere nga atuyambako ebigudde mu nsi endala. Twagala biraba wano, twagala mirembe naye tebukimu kitambule mu mirembe mu kiseera ekituufu mu ssaawa entuufu because fenna goal yaffe ku Uganda kugitebenkeza. Uganda yaffe ffenna wadde mwinamu poloti, olina poloti ekabalagala, olina poloti enansana naye bw'okigatagattagatta awamu ffenna era Uganda esigala yaffe ffenna whereby tulina ffenna okuginyumirwa. So gwe wenna anyigirizaako oludda olumu oba Kyagulanyi nga gwonyigiriza gavumenti oba gwonyigiriza abasirikale naye weesootinge bintu byakwebereramu. Bw'obanga Kyagulanyi gw'otagoberera mateeka weesootinge okiriyalinga ekifaananyi kyo alagamba comedian you clear the air. Bw'obanga olenga olina bakusaba bino tobituukiriza tubuulire bayobuulire ensi what went wrong, why you others are performing, lwaki gwe. Bw'obanga gavumenti yenyigiriza Kyagulanyi naye vayo tubuulire why are you doing such, lwaki okikola ki ekirina okukolebwa mukikyo mwagala basically tukitegeere buli mwabeere nga asharinga eddembe eri oba obwenkanya mu nsi yaffe because Uganda era esigala yaffe ffenna. Bw'okuba paketi ya Uganda ffenna tulina ke tusharingako ffenna tugigabana. Nolwekyo ndowooza buli mwayagale munne kweyagaliza myasa uti Yesu kazuukire mwena munaazuukire naye basirikale yo poliisi ekyali envundu nnyo ate simanyi Martin Ochola munnaffe kiki kyawe what went wrong. We thought just something will happen, something will change, but nothing, totally nothing. Everything is disorganized. So buli mwakola omulimu gwe mu kiseera ekituufu mu ssaawa entuufu tubeere nga tweyagalira mu Uganda. Njoza njogedde nnyo naye nga sijagana kwebaza abantu bange benkola nabo Regan Rich in Tale Control Room. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. Ku kamera Sally Edgar lero yabadde ku byonna yabyekoledde ate era nga ye producer wa program eno. Sijagana kutumirako bantu bange wammanga sisang peace ate the same time ngokutumira mbiti bibiri mami ate munaye mukulu wange sister wange Sarah, Tina, Brenda, Enoka omubwati Enoka Kisula our brother. Thank you so much. Baganda bange naba mikwa Harriet. Thank you so much. Tumidoko nnyo ne Maka oyo neighbor Mana Irene every morning you shout for us. I have nothing to do. This is what I'm supposed to do. Ewage mbumbale kale kati munaye nkole ki nange kyenda soma kyenkola kyempuliranga nange gezolo battle saako sigala kwata tia gas sina mundu sigala kwata batuni sigisobola sina kana maziga mwaga pink ge bafuira abantu nina mumwa ogwo munaye ngwesiga wegusobola okutuusa dde oba oli awo nange kinsansanga ina kinyongedde nefuna tafali enkasukeeyo namwe ne mufuna ekigambo kyange kinzaamu amaaya. Omusumba Augustiniga, thank you so much for this platform gye watuwa munange naffe ntobanga tulina contribution at least tulina contribution nje tugattako wadde nga sina mugo sina mundu sina tiagas naye at least nina ekigambo kyentuusa eri omuntu oyo ali ku ABS TV nabeera nga atufuna bulungi nnyo nabeera at least nga naye abeera awo naye naga nti at least ayogeddeko ekigambo nno nga kiteeka wala ekigambo kikyusa nemwogera ennyo obola at least wona bawo ekyo kyokka naye ekiri bubi bannange. Anyway banjogere bangende maaso naye akadde ko kaba kantwala wadde nga mba nkyagala okusigala nga tugenda maaso naye nga gwe na mukwano ali ku GoTV tufuna bulungi Free to Air tufuna bulungi Saturdays kwe tuli nnyo Zook Azam the platforms tufuna live and clear ate ku social media platforms tuli ku Facebook page yaffe ABS official page tuli bulungi nnyo tuli ku Instagram tuli ku Twitter YouTube yetuli bulungi nnyo n'ekyo munaye bw'olemerera tufuna wano esimu gikwate searching ABS TV official page ojja kutufuna butalevu wano sigenda sukawo naye nga nsiima nnyo gono mukwano atulaba entakera atuwagira atugoberera atuwa comment atuwabula tukwebaza nnyo nnyini ddala kati singana kambagalize olunaku olungi tusingana olunaku olw'enkya
sawa 2 kusa tuveeri kwemu n'omusumba jjangu netujjana naffe netubawa then netukigala programs zigana masongoza za ABS zinyuma ziyigiriza ate nga n'okufunamu ojja kufunamu maaso bakifaananyi kyo okisa ku namba ya green SB66 weza ebifaananyi bingi nnyo nga 3 August olina miliyoni zo 2 gwe nabasinze owokubiri tulina miliyoni yo 1 owokusatu tulina emitwalo gyo aga 5 laba yiga nyumirwa that is ABS TV ekumuza ebirowoozo atakumira mpeera kunkumire siba bulungi enkya tujja kuba ffenna